Abalangira n'abambejja nga bakulembeddwa jjajjaabwe Omulangira Kimera Muhammad ow'e Kazinga abakumye ekyoto e Kazinga mu ggombolola y'Ennyimbwa mu disitulikiti y'e Luweero okusomesebwa ku bikwata ku nnono n'okuyiga bye batamanyi. Kyokka bataataganyiziddwa enkuba olwo ekyoto ne bakirekawo ne badda mu ttenti we basomedde ebikwata ku bukulembeze n'ebirala. Omulangira Kimera akubiriza abalangira n'abambejja okubeera n'empisa okusobola okutwala mu maaso ennono n'Obuganda. Embeera yonna yeetaaga kuwuliziganya, omuzungu kyayita communication erina okubaawo. Bw'emala okubaawo abantu batandika okuwa abantu ebitiibwa. Bano era babanguddwa ku bintu eby'enjawulo omuli okumanya bwe basumulula ettulu ly'emmwanyi n'ebirala. Entebe nnandi maama ekundi taata gino emigo egiddako be baana emmwanyi eno oba tonnalya kintu kyonna n'ogirya nga bw'onywa amazzi nga bwemukuba emboozi ekuteekateeka. Oluvannyuma banjudde abakulembeze abagenda okukulembera bannaabwe okutambuza ekyoto n'okubunyisa enjiri eno eri abalala. Abakulembeze abalangiriddwa basabiddwa okubeera abeegendereza n'okweyisa obulungi. Kubanga tukimanyi bulungi nti obukulembeze bwe butereera ebika bijja kutereera, olulangira lujja kutereera, n'ensi yaffe Buganda ejja kutereera. Omulangira Kimera Keke n'abamu ku beetabye mu kutongoza ekyoto kino n'abakulembeze basanyukidde enteekateeka eno. Era ekyoto kino kijja kitambuza mu masomero ate era omwaka nga gugwako tuba n'ekyoto eky'eggwanga lyonna. Abalangira buli kye tukola tukyesigamya nnyo ku kyoto kubanga bajjajjaffe baatuulanga ku kyoto kwe baayogereranga ensonga zaabwe. Ate mu kaweefube ow'okubangula abaana okubikula Bayibuli n'okugisoma ab'ennye nga bataddewo empaka mu disitulikiti y'e Buikwe era abamu balabiddwako nga batawaana okuzuula essuula ezibagambiddwa. Reverend Babula Nakityo Koosi agambye nti empaka zino ziwakanirwa amasomero agali ku musingi gw'ekkanisa okuyigiriza emiti emito ebyawandiikibwa. Nelson Kanyike omukubiza w'abakristaayo mulabizi w'emukono agambye nti enkola eno ey'okuyigiriza abaana okubikula Bayibuli n'okusoma ennyiriri yakubuna obulabirizi bwonna. Nga kirimu ekyokuyiga ebyawandiikibwa tulina okubigenderako ennyo naye nga tulabye ebitundu by'abaana. Ye munnabyanjigiriza Florence Walubo asabye abazadde okwagala abaana baabwe n'okubasabira omukisa. Oluusi abaana baffe batusobya ne tunyiiga nnyo naye omwana wa muliraanwa wo omulungi talibeerawo. Abasoma ennyiriri mu butuufu bwazo basiimiddwa. Abo batuusa n'ensawulo okuyiga ebibakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.